nga twolekera ekitundu ekisembayo ekya love story ya Sister Gloria njagala okubaza Katonda akunkumide n'akutuusa olwaleero ng'okyassa omukka gw'obulamu webale kwekumira ku Sozimo YouTube channel oli wa muwendo oli wa njawulo okusalawo okubeera ku channel eno etalina nnyo by'oyagala wabula ejjudde ebyo bye weetaaga ebintu bino twongere okuyiga okubibalansinga obulamu butambulira kitono nnyo ku ebyo bye twagala ne butambulira nnyo ku ebyo bye twetaaga osanga omuntu ng'amaanyi ge gonna agassa nnyo ku ebyo by'ayagala ssente ze zigenda nnyo ku ebyo by'ayagala okuwuliriza kwe kugenda nnyo ku ebyo by'ayagala okulaba kwe kugenda nnyo ku by'ayagala amagulu ge gamukulembera nnyo okugenda ku ebyo by'ayagala bw'obalansinga bye yeetaaga no comparing n'ebiri by'abadde ayagala olaba nti waliwo okwekubira so nga ate bino bimuyamba kitono naye nga biri likely okumuyamba ebbanga eggwanvu oba oliawo n'obulamu bwe bwonna. Tugenda mu kitundu ekyokuna ekya love story ya Sister Gloria we twakomye mu kitundu ekyabadde ekyokusatu Sezaala we yamaze ofuna nudes n'azimulaga bulungi n'amugamba nti nze ensonga gye nkwagaza eri emu njagala kwasa ku binazi bya mukamwana. Kiri disgusting ne kyekyo njagala kwasa ku binazi bya mukamwana bw'obanga olaba kikola kitizoke saagala kukaka bukasi nenjagala obeere muntu mukulu anywa kyayayo kyanga tebamuwozezza okkirize tugire kiri eri ggwe zino nudes okubanga sikulabisa na biki awe twakomye nga twolekera ekitundu ekyokuna era nga kyekisembayo njagala kujjukiza nti enkya tugenda kuba nga tufuna love story ya brother tugenda kubeera naye mu studio naye katutandike n'ekiggula luggi ekiggula luggi kino bintu byemba njagala bikubeeremu nga tebiri nnyo ku story gye tugenda okulya naye ng'ate obyetaaga mu bulamu bwo obwa bulijjo ng'osisinkana omuntu gw'osalawo okuwangaala naye oli mwana wa buwala oli mwana wa bulenzi njagala kutegeeza ekigambo kino ate nga kikulu waliwo abantu betusisinkana nga balina obulamu obukadde bwe bawangaaliddemu bwe bazaalirwamu babubaddemu obulamu obwo nga si bwe waali egombye nabo nga balinga abali awo era olaba balinga abatali comfortable kubanga ekituufu kiri nti si bulungi okugeza family nga tebaasoma naye nga kiringa ekyekwaso to them it is okay at a certain point to them it sounds like it is okay era omuli mu statement gagaffe tetuliiwo omusanga alina ebintu ebimu ng'okunywa omwenge ngagamba okugamba nti nze nno nywa kitono okukuba abakazi nze nno sikuba na nnyo waliwo ebintu ebimu abantu bye tulwanagana nabyo okubibajjamu nga ffe tulwanagana nga bo tebalina input eri awo y'amaanyi kubanga bali mu comfort zone ng'alaba ate ye bw'aba kusoma yasoma na nnyo n'akola siniya 4 ewaabwe w'amaanyi wakulabirako nnyo oyagala omuseeseetule abeeko ka certificate abeereko ekipapula ky'aba nakyo abeeko obukugu bw'aba nabwo naye nga tebimulya njagala okutegeeza abantu bati olumu bamenya mulina emboozi ze mubanga munyumya omuntu ng'oyo ng'ewaabwe ekyobutawasa mbaga tekibalya after all n'abawasa kwebaka na mukyalawo na mwamiwo kuzaala mwana kiki nnyo ekyamaanyi bali kyebalina kyebasobola okukola kyetutasobola kukola ng'ebyo tebimulya kakati otwala omuntu okaana n'omuntu mubeere nga mulegalizinga obufumbo bwammwe naye nga tekimulya naye oba oli awo mu mboozi ze mwalinga munyumya mwabanga muli kulaba mikolo nambaga ku TV mwabanga mugenze ku mikolo ugenze kwanjula kwa mukwano gwe ng'abirabanga ebyokwejalabya byo tebiri mu makulu tebikati sente zonna zigeze ngambye genderera omuntu gw'otwala oba omuntu akutwala nga waliwo ebintu ebimuli emabega we byakuliddemu byawangaliddemu nga si byakwenyumiriza naddala ku ggwe ng'oli ani comfortable kuye nga biringa ebiryokke
mukimanyi eriyo family nga bwoba malebbanga nga bawulira tozaddeeyo mwana bbali nga babula okutuuza mu lukiiko tetukutegeera olinga ava ku nnono za famire yaffe ffe tutobeka abaana tutabulayo ku zaalako mu mawanga zaalako mu beeru zaalako mu baasoma zaalako mu bampi to them nga it is okay ewalala ng'olaba ng'ekitali acceptable naye nga ku bo kiri okay naye nga togenda beera comfortable nakyo weewalanga nnyo era ogendereranga omuntu oyo nekambabuulireyo wano mu ntandikwa nga munyumyanyumyamu obuntu obwo bumanyi okuyitira trust me mu ntandikwa babaako emboozi zebanyumya ezikugatta ku kiri naye omutawaana nti focus yo tebeera nnyo ku kyo naye bwe wayita ebbanga manyi obuuza abantu nga bwoyo omusajja gw'opeeka embaga taata we ne maama we baabagatta nedda wakumeka mu baana waka ye first born oba ye third born nti bakulu be bakola batya baali bagira ennankani wait a minute no ate ekintu ekyo ninga zakiwulira to them it is not an issue you complain to the father you complain to the to mother-in-law you complain to his brothers his sisters and to them they're like actually even her sisters who got married to some other guys abevumbiza kati bwenkyogera you're not going to get audience naye ngambye nti ebintu ebyo balina engeri gye babyogeramu mukimanyi nti omusajja omukodo olina engeri gy'otandika okumulaba alina engeri gye yerondera ku menu mulimu wantu kalwa kino mukitunda bwe kiti eri restaurant si ya nnyoko si ya jjajjaawo naye balina engeri gy'obalaba nga ayolesa obukopikopi ayolesa obwa miini ono nnono engeri gye yerondera wano kubanga no bajja kutugeya balina kakiiki bajja naye nga siya kakati mbu obunyanyanyanya bokabokaboka ne tomato sauce bye mugenda okutera ku chips n'akafika enkoko anange enkubye nnyo naye omuwuli abuyina engeri gyabuyisa obunyanyanyanya obubogaboga baziyita salads naye owulira bwakiwowula obunyanyanyanya n'obubogaboga obwo ne butomato sauce obumonde n'obumonde basala bumeka obumonde zino ezo chips zammwe musala obumonde obuwera omukaaga era mufunayo obunene busatu oba bubiri kitundu wano omwami bw'anampasa tetubalenga bijanjaalo mu mpeke nga si byakupima nti tulya half oba like 3/4 ng'agamba bali empeke lukaaga zijja tumala babatandisa okubala obummonde muli mulaboneta muguza ekiberenge bakimugambye kakaaga ayomba nti olwomuzzemu gwe katonda concert ali mu kuyomba hiyo zino zona sente zigenda wasozi tukozeemu sente tomanyiira wabula ku laboneta ebiberenge sente teziba zange nebyemuli ebyokulya bibeera bya theatre naye ali awo alina engeri gyabyeronderako kati ekiberenge alina engeri gyakibazeemu endebe ng'okiraba nga siyakati no biberenge sente mmekazi batadde mu kino ekiberenge kye batuguza 10,000 eno bali mu kituguza siringi kakaaga ng'abula kugamba tugende kugulira kilo ya popcorn butto wa 10 amanda ga 8 tukwese 13 ebiberenge ogenda kutulisa byakulya wiiki namboga bireka abooluganda abakona ab'emikwano no sense naye ali mu kwolesa obukopi ali mu kwolesa obuganiriza obusukke ali kwolesa obukodo ebintu bino to him it sounds it looks like it is okay naye gw'ofuna hinti that is enough for today nkwanirizaako mu show ey'olwaleero njagala okwebaza mama Aisha Najemba okutuwagira enkya mu butongole ngenda bbanga mbanjulira sponsor waffe omupya nolwekyo njagala okwebaza mu ngeri enjawulo nga tugenda mu kitundu ekyokunera nga kyekisembayo njagala okutegeeza ebigambo bino nti oli wa muwendo oli wanjawulo mu bulamu bwange olw'omukwano gwo towards me and towards my coming event my coming concert gwe katonda concert enaku z'omwezi nga 22 ogw'omukaaga gw'omwaka guno ku theatre La Bonita egenda kubeera Saturday akawungeezi okuva ku saa 12 awo nga tutandika show yaffe ku VIP emitwalo 5 ordinary emitwalo 3 nkwesunga okubeera naawe nkwesunga ng'onsindikiddeyo family member wo oli Dubai oli Qatar oli Sweden oli Netherlands oli Germany oli US oli Canada oli England South Africa Rwanda naye ng'olina omuntu onogamba no go and support my brother
go and support. Also, okola campaign, go all comments then let's go and support the brother. And I'm like, oh my God, mukamanga mulungi. So atena special when njalo kubaza omuntu wenna akutte sente nozimpereza nga togenda nakubeera onenga omulide tiketi. Thank you so much. May the good Lord bless the work of your hands. Thank you so much. You've pledged already, but you plan to sort it out. I just pray to God apevinge ways, awatali ways, ensonga ziverenga ziguka. There is a certain sister who contacted me. Nagamba na pledginga someone gwenawereza sente zange Uganda, brother yandi disappointinze, ne pledge yange nino jigusa. Na kwata sente naziwereza. She lost 2 million Uganda shillings to a brother. Nina gamba Moses. Gwe katonda concert tomanyi kibitegeeza genda and I was like mukama ngomberedde wonina nebyentunulira nentya. So thank you so much. Nawe nkyakwaniriza events zino zichallenging era kambabulire abayimbi tebakola sente mu concerts bwendi jane bwino webyo ku alternative show liva kunsi. These concerts are very expensive. In return biba bitono nnyo, but kinengeri ekitugattako in terms of creating a status, creating a level, kwoyimirira si buli muntu nti asobola kukola concert. Uganda eri abayimbi ab'amaanyi abakabyo bamanyi netomanyi tebakolanga concert bazitya. So olumu oba oweyinga amaanyi go oweyinga fan base yo nenjala bebaza abayimiridde nange nyongera okwaniriza asobola okungulira tiketi 2 5 10 20 naddala eza VIP aba diaspora nabasaba nnyo okusinga mungulire tiketi eza VIP. So thank you so much already taking the step okubanga otambula nange olugendo luno. Mukama akumpeera ekisa n'omukisa ogutaliiko buyinike. Nkwaniriza nga tugenda mu love story ekitundu ekisembayo. Nze amanya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Inzo nebuuzaako ku kya furniture kyonna, tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna buli mwezi oyinza gamanja kuleeta emitwalo 2 nanze bwe kubira receipt wenje kuweereza boweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya ali ngaafunye obwerere. Buli mwezi ne waleeta ke 10 oba ku dining nako naleeta ke 10 nagamba ne ku kitanda 10 ne ku kameza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi munju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti enegenda kubuka entegenda kubuko enegenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejjamu eno tejjamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala yabuwangazi bweti. Ekirala buli lwoko wetebe nga njikuguziza gikomyewo topping otwala endala ne bw'obaka ng'oyina entebe gy'okooyi. Namba yange y'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamuemu 94 kanjiddemu 0705 kagamuemu 94 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako coffin. Simanyi oba yafunanga ekintu kyakuziziko ekitalabika simanyi yinga yankwesa positions nga toyinza nakuwakana nti omuntu badde bamukubye eddagala nedda kyemayi dadi ayagala yankuba empisaawo nga nsanze neebase ekyo kyemmanyi naye omusajja bambi ebifaananyi yabindaga nga kiri gyendi okukkiriza nti kituufu ye nakikola oba nedda nangamba kati bw'oba oyagala gamba mutabani wange mugambe ebifaananyi bibyo kyogamba gwoyinza okunsinga amagezi nangamba kankubuuze kyogamba nze nali kubiddeko ku ssimu nenkugamba ebyebintu olowooza ndi musiru yangamba nze ndi musajja mugezi tosobola kunsinga amagezi ne bw'oba oyagala otya kyolina okukola kkiriza kyenkugamba tukole ki tukkaanye nasirika sina muntu yenna gwe nakigambako wadde
naye mbotuufu nejjusa ekintu kimu singa olunaku lwe yaŋŋamba ebigambo ebyo singa namulipootinga wakina ndigambeko Mr. akitegeera be bamanyi ne baawukana naye kati nze gwagenda ottabula bannange sibitegeera kati omwami ntambula nzira awaka kuba omwami oyo okumanya nga mugezi yakwata yansaba essimu bwe yajja ku mulimu yansaba essimu n'aginzijako kuba ndowooza yamanya nnyinza mu recordinga ng'ayogera bwe naabeera n'essimu yaŋŋamba nsaako ku ssimu yo era yagenda oyogera ebigambo ng'essimu yange yagikutte mu ngalo kwe kwogera ebigambo bekyembagane nti mugezi kwe kwogera ebigambo terwakyako ku ssimu ku lunaku nankubira essimu yonna nyedda kati munnange butuuka ekiseera nakoowa era byantama era nasabirawo nenzira ewaka nkeera nagamba mami nemugamba ngenda kuddayo ewange netuddayo butuufu n'omwana wange namulekawo namumulekera mami kuba yali amukayanira nnyo bali bamukayanira nnyo nengamba owaayi waaba yambeeza wano kaŋŋende nenzira ewange nentuula twabeerawo mu butuufu n'omwana wange nga mumutima gwange ngamba kati banesezaala wange alina ebifaananyi olweddi nazaala waaliraba nazaala wange wabiraba ekyo kyonna kimubuuza nangamba ekyo tekisoboka tajja biraba nangamba agenda kuteeka password simanye mu bifaananyi biki ebyawala ebifaananyi siina buzibu ne mwesonyiwa kati obulamu obuddamu obutambula ebifaananyi abirina waŋŋamba munnange gira tugire wabandalye wafuna kyansi kati natandika omwewalanga teri muntu yali anotisinze ekintu ekyo nti Sezaala ng'omwewala tewali muntu yali akinnambyemu obwobudde naye natandika omwewala nga mpulira nawemulaba mpulira obusungu nga bunnuma jjukira by the way nze muntu siina musajja yenna mulala gwe nali mbadde naye taliiwo era sigenda kugamba nze mmanyi nti Mr. Lwega ali perfect naye ye musajja gwe mmanyi kati simanyi abalala bo we babeera naye ng'olwaliro nyinza okugamba nti siina nsobi kale kyemugamba wabaawo obutonotono naye nga siina kyengamba nti bannaye singa wakiri kino kyo kyali kibulamu sikirina kyemugamba sikirina bambi muntu mulungi akoze buli kimu ankolera buli kimu anjagala nnyo ekintu kyalina ekimwetika kyesimanyi bannange ebbuba liyitirivu nnyo tankwatirangako mu nsobi naye ebbuba liri mu 100 ebbuba liri mu 100 ye muntu by the way wali emabegako nafunako omulimu nga sinagenda nabya Sezaala nga nakazaala omwana asooka nafunayo omulimu nagenda mu butuufu waliwo gye baali bampadde wamanyikiddwa sijja kwogerayo wamanyikiddwa waliwo we baali bampadde omulimu nagenda ku dde wano omusajja yajja ku mulimu najja natandika okukola naye nnyina okunyuka saa 11 era twanyuka naye teyakola ewuwe n'olunaku olwokubiri yajja naŋŋamba ababosi bo bagenda kukwana nze nkimanyi naye kati kabakitegerere ddala nti oli mufumbo anti nga mubuuza lwaki tava ku mulimu gwange bakitandika imagine gwe mukama w'omuntu omuwadde omulimu baawe najja mu budde n'atuula bakugamba nti azeyi dakika 10 n'agenda yajja n'atuula leero najja n'enkya n'abeerawo bantu mwe yabeera ku mulimu gwange omupya bannaye kati akakasiza ndowooza kati akitegedde siri mu basajja kagenda akola ebibye ne ku lunaku olwokusatu omusajja yajja ssaawa 7 nendizayininga ssaawa 7 nalizayininga nga siina gazirika konze ntayi omulimu naguleka ne bwoba bwenzi ofusabye omulimu ogusabye bwomu omusajja wuyo atandise mbw ate mukola mwembi nga naye gweta kyakolayo bye mazima era nabivaako ebyo navaayo kati awo Sezaala kwe kuleeta ekyo era naye namugamba nti bakama be bajja mukwanira ekyo kati bwe yankolera kale nenzirayo kati nzize nemabega olwo nzize maaso naddamu nenkola ku mirimu gyange mpolampola nga bulijjo lunaku lumu kyesaabagambye nti waliwo ne lweyajja ne ku mulimu gwange sinajjawo Sezaala wange mulimu gwange eno munenze entunda zino ezaabakannegezeemu yambalamuko biki ezo ngoye kati yajjenda emabega kubanze emabega ewange nyina bwenteeka akaliri bwenjagala okwebaka neneebakamu oba nzize ne muwala wange neyeebakamu
kati omuwala lusas omwana waba asigadde waka asigala waka omwala yali ankolera wano ku dduuka Jessica omwana waba asigadde waka asigala waka wabanga nzize naye bombi bajja kati waliwo we babeera nga we bali bombi kati awo nze nange nenzirako mukaliri neneebaka kati kwolwajja Sezaala wange yajja emabegako ajja bifonge bifaananyi kale tebinabaawo neera mwebwe okuddeera yajjako emabega kyesaamanya kuba yayingirira n'atulako eyo mukaliri so saamanya nti yeekubirako ebifaananyi akakaliri ne loni akamanyira naye yajja n'akeerakamu yeekubirako ebifaananyi kino kyo saakimanya ng'ayambadde kwo naye nga yeekubirako ebifaananyi ezo evidensi aziweza n'ensirika byonna nabyo yabindaga nangamba gwolowooza ojja kunsi olina kyosobola totawaana nakubaako kyoyogera bw'oba olina kyoyagala okwogera ne mugamba dadi kankubuulire ogenda fiirwa famire yo nabimugamba awo ne mugamba dadi ogenda fiirwa amakaago mami agenda kukukyawa kyoba omanya ne mugamba dadi ogenda fiirwa mutabani wo tagenda kuddamu kwogera naawe lweni tasobola kwogera na musanji we tasobola ekyo nakimugamba ne mugamba kati ate nange kennyini ogenda kunfiirwa kitegeeza ne dadi wange ogenda mufiirwa ne mami wange kitegeeza mu bulamu abantu abasinga bagenda bamulwa ebyo kuba toyinza ne bwemba mbalaze nti kituufu weebaka nange ne bakkiriza era ekituufu bajja kusalira omusango nti weebaka na mukamwana wo wali okimanyi sigamba nti wakikola tokimanyi nangamba nkubuulira ki ndi ready okufiirwa buli kimu naye nga neebase naawe ekintu ekyasinga okunnuma ng'amaze okukwata ebyo ebifaananyi teddamu kuŋŋamba kigambo kimu nti nkwagala ekyo teyakiddamu era waliwo ne lwengamba nangamba sigenda kukugamba nti nkwagala kuba olwedde oli mufumbo wabula kyengenda okukugamba njagala kwebaka naawe okitegeera nga point blank nga tagibwese namu nti oba njagala kwebaka naawe nga bwe mbagambye oli mwami wa kitiibwa omwami eyeesimbawokko era yakulemberako sijja babula na position kimu yali naye nga yaliko mukulu kitegeeza woyogera erinnya ery'ebintu webifuluma lwakuba nti bambi yakuba ebifaananyi nga temuli kike kitegeera ojja kuba weyeekwata era yali mungoyi weyeekuba ekifaananyi era ng'ali mu kaliri kange yakuba kifaananyi kike kyokka nga siriiwo naye bino bye yagamba nti ankubye nga ndi mu buli teyakuba nti ali nange kitegeera yaba ye protectinze tolina ngeri gyoyinza mugamba nti munnaye walina omuwala nedda wabula ebifaananyi yakuba byange nga nze mukati mu butuufu tuli mu mwezi ogundi etalutalo zaffe ezo nfuna olubuto funa olubuto olw'omwana omulala nafuna olubuto nga no baby wange sitemuntu yali nyamusamu ebyo wa myaka 3 nze munefuna olubuto by the way nze sigenda nko family planning era sisobola kukolera mami wange ekiŋŋamba nangamba nedda tugenda ku family abaana bonna boobozadde mukama yaba bakuwadde weebaza era sisobola kigenda ku by the way nemba nakazaala nenziramu siina buzibu mukama bw'abampadde abaana kanzaalira bazadde bange kuba bo babaagala nze nganze singa nsembadde nezaalira banyina bamala kati nyina ozaalira abazadde kuba buli kiseera omwana bwe nafuna olubuto bairawo olusooka olwo nze yasooka oddumanya ng'omwana wange tannakimanya tunalumanya lwa mwezi guno ne mugamba ndi lubuto nangamba yasanyuka era yampa ebirabo wabula yangamba wabula kyonkoledde nangamba ekituufu bampita bino bye bampita okumbuulirira naye bamuyita ne bamutuuza era lwabiŋŋamba ku olwo nangamba nze nkubulire yangamba basooka ne bampita baŋŋamba nga tonnafumbirwa nga sinnakuwasa ne baŋŋamba oyo ogenda muwasa naye ekituufu kiri bwekiti ne bwekiti mami wange ye yamubuulira nga tannampasa bwe yazaala omwana asooka yamuyita yaddamu n'amuyita n'amugamba munnange ekituufu bw'oba okomyeko oyo omwana olirwedde okiteekinga saagala mpulire nti wazadde ebbali wabula
gwe mbuulira opinion yo kale nze mmanyi kuba gojja tukukiseera oyagala ogenda ozaala ebbali oyagala baana biki mbuulira kyonna nkimanyi nangamba ne bw'oba ngambye nti oyagala baana baleera sijja sikujajinga kituufu tujja kikeza naye ofuna omuwala nga nkimanyi nti ye gundi bw'oba oyagadde ezzaala mu mulala naye nga ye muwala wange ekituufu kiriko ekitabo ekiti siri shuwa naye kisoboka bwe kiba kizze beerawo ng'okirinze baabimugamba kati n'abituuza n'abiŋŋamba nangamba kola nangamba kati ndi musanyufu nnyo kuba ofunye olubuto nangamba mukama bw'annyamba n'ozaala omwana omulenzi nkyagala nnyo nangamba bwe nkisirikira ku mutima nangamba abamu beekubagiza nagamba yonna abazaaba mwana kituufu naye nga ku mutima aba nekyayagala nangamba nze ngenda kubuulira amazima gennyini ekituufu kyenjagala nze njagala mwana mulenzi ssaawa eno era gwe tuba tusaba katonda gw'aba atuwa nangamba bwe kiba kyekyo awo mba musanyufu nnyo nze abaana benjagala omwana n'omulenzi mba mbafunye kuba bombi era nali mbaagalako nangamba kati awo abalala bonna ero gyazzaala kituufu mbaagala naye kasi ekyo kyoba okinkoledde mu bulamu bwange katonda mbassi mubanja ekisooka kye nali nsinga okwagala kwe kuwasa era gwe nakuwasa n'omwana asooka amumpadde muwala era bw'aba mpadde oyo nga mulenzi kiba kinkolera nangamba kati simanyi kuba ekituufu bazadde baffe luli bayomba ne bagamba nti twagaana okubabuulira ng'obudde bukyali beetegeke batutegeke kati olabye otya yambuuza ne mugamba tubagambe ku luno nga bukyali baleme okwekwasa konze kale bannange tubanga lwa mmiiri twesitula olubuto luwezezza emyezi 2 tugenda tutuula mu ddiiro okwala twakyalana waabwe wabaloni kubasooka abasanga bali waffe batwapakinga ebutuka twagipakinga waabwe wabaloni then tutawano mu kageeti kwa twabasanga bali waka bali munda mu nnyumba tebaatulaba kati ku luno leero twapakinga emmotoka ate era we twabasanga bannange tutuuka nali nakatuuka Sezaala wange yandabirawo tedi wange yandabirawo ndi lubuto ndagamba laba nno nayengeredde bannange baasanyuka nagamba leero mutugambye bukyali najja nno bwebuno obwebwanga febairayo tetuliiko ebyo nti oyambadde kino nze siri muganda timunange yambala bino ogenda mubazadde mbalaba abaana eno mikono gyange mbunyambala olugo oluwanvu kangende wa mami wange febe tebiriiwo naawe fe tetuli baganda twekolera byetwagala nga neyambadde akapenga kankutte bulungi ng'olubuto kalukutte lulaga nti teruliiko naye nga mu butuufu baatuuka ne baŋŋamba lubuto banaye era bansanyukira essanyu lyerimu ate nesiddabuddabu eryaliwo luli ne basanyuka bannange twakale twalierako olwo twasula nayo twabeerayo twansulayo mama wange nakera nagenda nakola nze saagenda ku mulimu naddayo enkeero kolulweggulo bwe naddayo omwana wange yandikaho mannange nentambula nenzira ewaffe nenzira ewange batandise era amateeka gaabwe kola bwoti nabagamba nze mbimanyi kubanga nazaalako dolo nange neepika kati mami aŋŋamba musinga n'enzaalo bombi bayirayo bombi buli omu yazaala omwana omu mami ono yazaala mwana omu mulenzi ono yazaala omu muwala naye mami wange ye mami wa ronisori ye ekyamuzaalira omwana omulenzi sikumanya omwana omu sikuba nti yali akyayagala okuzaala ye gwe yayagala mwana omu kale emirimu gye gyali gimufuga nga mu butuufu emirimu gye gyali gimufuga nga talina na budde bw'abaana kulembeza nnyo emirimu kakyemba nkugamba naye ng'era mu obwo obudde kale ye ne family planning ng'azigenda kwekitegeera ye teyayagala baana ye tayagala kweyongera kuzaala awo we yakoma ne mami wange ye yakifubako nnyo azaala abaana byagaana yali mukazi muzadde naye byagaana kati mu butuufu nga bonna bampa amagezi ntetukola kwati naye kati ngamba singa kuba nze ndi kwakubiri bo bali kwomu munnange tugenda olubuto lukula tugenda mu maaso dadi teyanyega kigambo kyonna nga ndi lubuto naye yasanyukanga ng'omuntu oba kwebuzaabuliza mu banne kale n'abazzukulu yali abaagala
naye ndowooza ate ngaayagala babeerera ate baana be bannayo oli omusajja munnange tusanyuka buli omu kati okudde bw'okuzaala bw'atuuka era ku olwo by the way nakubira mami ng'olubuto olunuma baba lwangonoma misana bange yali ku mulimu nze nali waka nali ndi mu kaliivu mwobwo obudde nali nakakola ne branch endala nalina branch gyenkoze endala eya bizinesi yange eno nali nakakola branch eno endala kati munnange olubuto olunuma nkubira mami wange yajja ne bambeerako mu ddwaliro baani era abantu bajja kale ate ku olwo nabakubira nabukyali abamu bajja nga sinnazaala abalala babakubira nzadde kuba ne Grace yandiko bashaloni bonna kwoli yasooka buli mwana shani semunyumiriza emboozi gyezi mbuuse nno naye nga weebiri by the way story eno Shaloni kaale nti best friend wange yeetenda Shaloni siina kye namugaba kuba ddadi wange amulabanga ddadi we omuntu gwe mmanyi mu nsi muno amanyi ebintu bino ali omu sijja mwogera linnya naye nga tubimanya abantu babiri Shaloni ye best friend wange gwe ngamba buli kimu Shaloni saamugamba lwaki ddadi wange amulabira mu kifaananyi kya ddadi okitegeera amulabira mu kifaananyi kya ddadi bazadde bange abalabira mu kifaananyi ky'abazadde kitegeera ate era bazadde gyali nti bannaye guli omukwano gwagenda wala bo bazadde baffe bakitusiiga kuba Shaloni ng'ekintu kibadde ebwabwe oba mukolo oba kiki va ku bino nti nze ndi mukwano gwennyina okugenda nene bazadde bange bagenda kyoba omanya oba afiiriddwa kuba waliwo lwe yafiirwa sisita we era twagenda ffenna ne bazadde bange ne mulumberwa era twagenda ne bazadde bange nagenda ngaze ne bazadde bange ne bagenda nga twabalagirira gwasooka kati bamanyiyo nabo ne bagenda kati kitegeeza tubatwalanga baana ffenna naye wewaba yeewaka omukolo oba teguli waka guli mubalweni mu kyalo ffenna tugenda okitegeera era mugamba nti munnange senga akola bwati nga senga waaloni kuba mpamuyita senga ne Shaloni amuyita senga kitegeera era abasinga babalabanga ffe abooluganda kyembagamba nti tulinga abaluganda oyo mukwano gwange omukwano gwava ku ssomero ne kujjira ddala paka waka era kati tutambulira ddala ng'abooluganda ng'ab'omukwano ye muntu atuuka ewange nga takubye essimu nga takoze eki n'atuuka nga siriiyo aba amanyi ekyokukola kitegeera oba waliyo omwami wange kaba waliyo maidi kaba waliyo wani aba amanyi nti kino kye nnyina okukola kati tuli ku mwana mmaze omuzaala mutuusizza waka bulungi ndi ku bwannakawere banyizenyize bo bajja ewaka kubanga nze mwami wange tabikkiriza nti nze ngende banzijanjaba ekyo kyo takyagala oba ze yaŋŋamba mbu ye aba alabikanga nneeganye mu buzibu oba yabayinze sikiraba mu buzibu mbu ye aba yagala abeerewo mu bulungi no mu bubi kale mami wange yanyiga naye lwene ebintu bisinga abikola akeera n'afumba ebisinga abikola ne bw'aba agenda ku mulimu akeera n'afumbira nti oba biki bye ŋŋenda okulya sirya byenta sinywa buugi sibikola ebyo naye ng'amanya nti ŋŋenda kulya ekyokya biki bikyabibuuka nze siri muntu nti munnange oli nakawere lya nnyo ebyenda tutawaanangulira ennyama njirye bakyompaamu byenda kati kale bandabirira ne kwobwe bwa nakawere ddala manyi wange batuuka baddayo era bajja nno babiri omu tasobola ndowooza kundabirira kimala bajja bombi kale n'abantu aba bajja ne babeerawo oba oli naabeerawo nnaku bbiri kola mwobwo obudde tuba n'abagenyi mbabuulira amazima kisooza naye era ffe tulina ne kaddeeka k'abagenyi ewaka kuba wo tebaggwawo tulina bino ebitanda nti nga bonagamba nti eno lumu y'abagenyi naye tulina ekisenge ky'abaana abatannazaalibwa kuba nina ekisenge ky'ono omwana omuto oyo omuto omulenzi bambi nazaala baby boy era kyatukolebwa nga mukama we yayagala nyina ekisenge ekiki nyina ekisenge ky'omuwala n'ekisenge ky'omwana omwe atannazaalibwa then ne tuteesa nti bwe tunaaba twongeddeko baneegatta nti oba ne basula babiri babiri
naye ngebe mu kuzimba kale bo twazimba tutyo twabateeramu erisi twamuteeramu ekisenge twatekamu ebisenge bisatu kwa twazimbira tewali mwana bwana wetu likati twalina omwana omwo kuba kati eri twavaayo ensonga ezitali zimu tetwali kale yali aguze newalala netugenda eti nga wewasingeera tusenguka awe lasinyumizaawo nawo waliwo ebyaliwo kati tuze kuki omwana akula ave wapi nange nva mu bwannakawere nziramu nziramu okutereera omubiri ng'omwana omuwala bayirawo wondaba toyinza gamba nti abo abaana mbazadde ababiri omubiri gwange asula oba ne bazadde bange obala kuba tebazaala nnyo si be balina emibiri egyo egiyiika mami wange munyabulana talina emibiri egyo egiyiika ne tubeerawo bambi lunaku lumu Sezaala ajja ku mulimu olwo naddamu ne ku mirimu nkola eri nateekayo omuwala omulala nasooka ne muteeka wano nankolera kale byesaategeera bulungi kale engeri eno gye nali manyidde ne ŋŋamba oba yayagala mmanyiza wapya ne muteeka eri ankolera bulungi talina naye buzibu kati oluusi ne Jessica agenda ne bakola bonna bwe bityo Jessica ono ow'ewaka kati nzira ku mulimu wendi mba ndi awo nga Sezaala ngala ndi kuluza esimba mu maaso gange wanza Katonda wange bayirawo ye muntu gwe natuuka nga buli bwendaba omutima gunkuba Sezaala olwatukala ngamba nsaba ku ssimu yo nagimuwa kuba nze nkyamuwa respective era nali manyi nti akola bitaliyo nengimukwasa nagamba kati watuka otya ku nsonga zange mbadde nkumuzaamu kuba obadde olina omuzzukulu wange mu lubuto kati nsaba mugendemu omwana wange omuzzukulu yaŋŋala omuzzukulu avuddemu nsaba mugendemu omwana wange nemugamba tewali buzibu agendemu nakimugamba nemugamba tewali nemukoyeye kati kanompaaponi mbuleete genda nemugamba nangamba agenda kujja nga atambula ayingiremu aba olowooza gwe nnyina omulamu yagenda okujja ayingiremu watu bwe yambuuza ne bannange Sezaala nangamba njagala kwebaka naawe sisobola kukikukweka ate sijja kukukisa ekyo kyeyaŋŋamba ne ŋŋamba naye nfudde mu butuufu nawulira nga bintabudde Sezaala nangamba njagala kuteekamu mwana wange njagala nzaalira omwana ne mugamba sigenda kumuzaala sigenda nangamba nze sifuddeeyo ngenda kwebaka naawe omulundi gumu bw'oba kyoyagala ne bw'oba tofunye lubuto sikuyinaako buzibu wagwe ekikyoba okikoze ne mugamba lwaki mulundi gumu nakimubuuza kuba mu mutima bwange nagamba oba baamuntuma pane n'abalogo nga yatandika okugenda ku balogo nga baamugamba bonna atwaleyo nze kuba omuntu wagambira ati njagala kwebaka naawe waakiri omulundi gumu kitegeezaki mu butuufu kitegeezaki kiba kirabikirawo nti omusajja alina ebigendererwa bye byesimanyi bakyali bamukwano nnyo ne ddadi wange tewaliwo yadde empulunguse n'abantu bange bonna tutambula ffenalunula kuba nze nnyina ekintu omutima ekintuddeko ensobi gye nakola nti mu ntandikwa saabyogera neddamu nemugamba nenkubulira mutabani we wanaawulira ebintu binaagenda kukukyawa n'obulamu bwe bwonna nemugamba olaba ne bwateebereza obuteebereza ajja kukukyawa kati ate bwe mba mbimugambye nangamba singa wali osobola singa wabimugamba dda ekyo kyonkimanyi tosobola nangamba naye bw'oba oyagala nze mpa bwedda hedde mbimwegambire kubanga bwe nnaabimugamba togenda kusigaza bufumbo ng'emazima nangamba ekituufu nze mutabani wange nsobola omugamba tompita mu ssiru nangamba nze olowooza ebifaananyi bye nabukwata byaki ngenda mugamba nti neebaka naawe nga gwe bwennyini weesiimidde era gwe wankubira essimu n'oŋŋamba oyagala kujja eno kwe kugamba mami we amugambe kuba mami yamukubira essimu namugamba Gloria ajja eno ku by'omwana mu obw'obudde nali sinnazaala nangamba mugambe nti gwe wankubira n'oŋŋamba nti oyagala kujja eno nze kwe kugamba mami waakuyite nangamba nti ngenda kumulaga bino ebifaananyi mugambe tuwebaka naawe kwolwo olunaku mugambe mumpulire mugambe
n'oyo omwana olubuto waluŋŋamba nti lwange ti omwana gwe nina ku nsi ti wuwe okitegeera naŋŋamba kati tulabe oba mutabani wange anakkiriza okubanga eno ewuwe oyinayo omwana newange oyinayo omwana naŋŋamba bwe tunaagenda mu DNA test tolina kyogenda kujjayo ffe tuna omusaayi gwegumu kati ogenda wakanirawa ebifaananyi biyina evidence ziyina nandaga kwolwo yandagana kino kyeyekubira wano ewange naŋŋamba nekino ekifaananyi nekyekuwala osanze ndi musiru mugambe nti nali nzijangawo neneebaka nga tonyinaako musiru kitegeera yantuuza nawulira nga amagulu gasanyaladde bantu mmwe nawulira ennaku yantuuza omwana wange baiveni yali myezi 6 kyali kito nga kyavula kito babi alayika bulungi omwana wange nnyo mweru kinfaanana nga bwondaba bwe kiri kirenzi bayirawo omulenzi yanfaanana nnyo omwana afaanana dadiwe ate n'okwagala nze kimanya asinga kwagala dadiwe omuwala niyo omulenzi yasooka nga neddadi amugaana ng'amugaana ng'ayagala nze naye kati fembi atwagalayo omulenzi naye akawala kale okalaba ng'emirembe gidda nnyo nga dadi akomyewo ye bw'aba tannadda abeerawo nga musamufu akubuzabuzawo ebibuuzo n'akola atya naye ate dadi waabeerawo bwe tasobola kukulabawo kadduka gwe kewujjirako kati kakuze kalina emyaka 5 kati kakuze aŋŋamba dadi ebigambo ebyo mu butuufu nga namugamba dadi gwe kumanyi okitegeera wali mu kifo bwekitira bwembyogera bakutegeera lwaki toswala ogenda kufiirwa ensi abantu bonna bagenda kukumanya nti oli muntu mubi nemugamba dadi webava kumanya nti oli muntu mubi abantu bonna bokulagana nabo mu bizinesi bagenda biwulira bati toyagala mukamwana we newe bagwalaza ebifaananyi mutabani wolowooza agenda kunyiiga kukomawa naŋŋamba dadi nemugamba dadi oli lwedo fiirwa abantu bonna bookuze nabo bobadde nabo nze gwe wankoze okuva obuto oli lwedo ffenna tufiirwa olw'okuba oyagala kwebaka nange omulundi gumu naŋŋamba gwe nkubuulira ki sirina kyentidde gwe buli kyonna kyosobola okukola kyoba okola nange nkole kyensobola okukola banna mu butuufu nalaba nga mu ngeri yonna bambi nga dadi anyina naye ekintu kyembagamba nooza yatandika ng'omwana asooka alina emyaka 2 kati saazina alina emyaka 5 kitegeera we yatandikira akitegeeza amaze emyaka 3 ng'alimu ebyo bintu mu butuufu kyamala ebiri ku mutwe naŋŋamba nti ngenda mugamba omwana wange omuto omulenzi kitegeeza bisalubege yali amanyi nti alina omwana omuwala n'omulenzi bayirawe ekituufu kiba nti nze mba nkimanyi sigenda bagamba nti omwami owange anneesiga naye mbagambye ebbuba lyalina ddyo 10 ku 10 nti oli ne bwansanga mu kkubo n'ambuuzaako waddemba omugoberera paka waabeera alabiwo addemu okundaba nga ngendayo kitegeera waddemba okumugoberera tekimugaana kugoberera muntu nti ankusa akulengedde nga otambula n'oyimirira n'onyumya n'omuntu nga musajja kitegeera tekimugaana linnya musajja oyo kagere ayinza obutapaasaniraawo n'abaleka naye tekimugaana kusimbula kagere n'amugoberera n'amanya wa waabeera kyekiba ekikulu era bangi bagoberedde bambi abatalina namulamwa nga n'okunkwana abamu tebankwana abasinga bingi byaŋŋaanyeemu oba mu kuyimba mu kyaki kubanga nabeerako n'abafumbo nabyo kati yabinzijamu nti munnange bannange alina ebintu byakoze weebiri nabeerako n'abafumbo waffe ku kyaki yaffe nabyo yabingobamu ebintu bingi nnyo bambi agenza abingobamu abasajja ekyomulimu yayomba n'akoowa n'amala n'asigaza respect ya kitaawe nti ye yakola omulimu ogwo n'abireka kitegeera n'abireka nti kale omulimu kangu mulekere engeri gyali nti dadi ye yagukola yaswala bantu mmwe simanyi kyakukolera Sezaala kati mbagambye yatandika omwana wa myezi 6
yanziramu ng'omwana asooseko ne tanaweza na myezi 6 naye ngamba okujja okundaga eri ebintu kuba nalina omwana wange oyo omuto omukulu saali naye nangamba omwana wange era yamukwatanga nakulangamba wange naye mbaddizeeko emabega mugenda gamba omusajja okwesiba ku mwana ayiza obanga yakola ki waliwo yakwatira ebifaananyi nga yankozesa mikwano waayitirawo ddala obudde waayitirawo ddala emyezi miyitirivu n'ensooka nzira mufuna olubuto kitegeera kati temusobola ekyo kyonze nga nze ayogera nkyekakasa nti teyeebaka nange teyakikola wabula omusajja anfukidde ekizibu anfukidde kyebawalula buli kimu tatidde naye nze simanyi musajja kyamukolera musajja mukulu atuludde emyaka mikulu kati omuntu watuukira okubanga anzaala ate nga alina n'abaana abansinga kitegeera atuuse n'okuzzokoza kuba ne bali abaana be balina abazzukulu balina abaana buli abaana babiri bawini balina abaana banange simanyi mwami ono mwami mukulu sinnamubagamba kino mwami mukulu essimu zange yazitrackinga mukiwulira era mbabuulira amazima kano ka audio sikakolera ku ssimu yange sisobola kolera ku ssimu yange kuba agimanyi era abajja biwulira era yagitrackinga ye musajja yatrackinga essimu yange yekka sigenda kugamba nti omwami wange nedda omwami wange teyakikola omwami wange anonola kale tanonola nnyo bayirayo sibina ennyo ebimalako ennyo emirembe naye nga kale era wabaawo weyeekengera n'agoberera omanyi ate nze nga nze tammalaako mirembe aye baagimala kwoli gwasuubira kubanza mmanyi nti era mba njagana naye agamba nze akasajja naye kaba kataddeyo buteesi bigambo kiba kinnuma aba tayagala kwogera okitegeera mukajja kudda eri keewaana mukataddeyo waakiri ebigambo byonna bye tabyagala sigamba nti sirina mukwano gwange nali nkigambye kale ono ye namugamba ono nayinisibu eno gwenkozesa yekka era yakimanyiko kubera naye ne Sharon yennyini takimanyi best friend wange baneiba bange sirina gwe nali nkigambye nze nga nze kimanyi n'ono nanyinisimu eno bwangikozeseza naye nga yantrackinga kitegeeza buli kyenjogera aba akiwulira kati waddembe n'okugenda nagamba omwami wange nti mwayogera kino bye twayogera ku ssimu oyinza okubira omwami wo n'omugamba jangu mu meeting wano oba oliawo nga Sezaala atuuse bantu mmwe ebintu bino bimmalako emirembe bane temuseka kisesa kyewuunyisa oba oliawo olinze mwana mulenzi ajje munnaye omulindidde akabanga akawera aludde nayo oluusi nga Sezaala amusooseewo ng'atuuse mukitegeera nga Sezaala atuuse woyisa kati n'ogamba obwono biki story ki simanyi oyinza omusindika akamesegi n'omugamba munaye tusisinkane wano bwewati ne bwewati ku ssaawa bweziti Sezaala akeerawo simanyi oli omusajja oba musezi simanyi musajja kyanjagaza bannanga omusajja akola bubi nnyo kuba mmalako emirembe ye muntu era bambira omwami yatuuka ekisanagamba obula si ye gwoli ge mazima si ye gwoli nze muntu eyayina emirembe gyange ngaomumalako oti emirembe nga ye gyegiriwa nga sikirina ate kati ki tinalwadde nti gundi mulwadde nga bistress ebyo sibeera nabyo nti gundi yalwadde yamanya ajja kuwona kandi mami wange ng'alwala ne tumujjanjaba naye nga stress tetuula ku mutima niba naye ekintu ekitudde ku mutima kati kyekyo obutuufu omusajja nsumbuye ebbanga kati paka kati omwana wange ali mu myaka 2 naye ku birthday daddy yamukolera keeki daddy oyo omwami bannanga muwulire anayo omulundi gwemmalamu amaanyi tuba tuli awo waka birthday ndowooza ate se nemutabona namugamba nze ngenda okukolera omwana keeki tuba tuli awo birthday twagikolera waka ewaffe ewange tuli awo nga daddy ayingiddewo ne keeki mu mmotoka gulo limu olweggulo nagireeta neyateekako happy birthday baby yateekako wanene waggulu nateekako yamuteekako erinnya lye nateekako ati2 kuye emyaka 2 ati2 kati eno ebbali nateekako happy birthday oba yateekako
happy birthday from your dad. Owulira? From your dad. Kati from your dad ate ng'oli granddad. Kitegeera? Rodi yakimubuuza n'amugamba dadi otaddeko dadi ate kati okoledde nze. Kyakimubuuza n'amugamba kati granddad kiwanvu. Grandfather kiba kiwanvu. Kati nze nataddeko ekira mwana waaba mwana wange ekyo nakyo yakiwugira. Baana mmwe ne binsobera. Kwene ye birthday newedde y'emyaka 2. Kati ana omusajja afuuse omusajja buli wansanga alina okunzijukiza n'angamba nkubuulire. Namugamba mmazeko emirembe n'angamba togenda gifuna paka ngukoze kyenjagala. Kati mu butuufu noonya engeri gye ntuuza mutabani we mugambe nze mutabani we mumanyi nti anjagala ekyo kyo nkyekakasa kuba mujja kumbuza naye takwesiga anneesiga bulungi oba kale agamba anjagala nawe kuba okutabuka kubaddewo sirwagenda sigala anjagala ekyo kyo nkimanyi era tagenda kunjawo tagenda kwawukana nange naye agenda beera disappointed nnyo kuba ebintu bibaddewo okumala kati emyaka 3 simugamba ate nga bikyagenda bukyagenda obudde era tujja genda kubanga nze siri ready mugamba baneempulira nkitya engeri gya moto za mugambe kitaawo alina ebifaananyi byange nga ndi bwereere nayagalako ppanga olukwe mu butuufu dadi bamubeko eyo essimu naye nenkirowooza neŋŋamba waaye wendeko omusajja naye nga simanyi bwe ŋŋenda kukola musajja omutima ogumu guŋŋamba oba simu njibbe ngisuule mu ttooyi naye ayinako ne bizinesi ez'endala talinako bifaananyi byokka mu butuufu nayagala ojje kwata nkitwale oba ngitomere n'emmotoka ngitenye erinnya eyo neefootoke bannange byonna mbirowooza mu bwongo neŋŋamba waaba abiyina ewalala nga naye simu ye ngimufiiriza mwagala sigenda bagamba mwagala nga dadi eyankuza kuba naye era yambuuliriranga mwagala nnyo naye ate kati ku mutima obukyayi bubisse okwagala kwe mbadde muyinako ebintu byakola omusajja afuuse sedduvutto omuntu omukulu awedde emirimu bannange bw'oba omulabye olaba nga musajja waaba ovunanyizibwa musajja wa kitiibwa banedadi afuuse ekizibu siina gwe nali ngamye nti oba mami wange mugambe siina gwe nali ngamye nti oba mukwano gwange okuggyako no layiti ye namugambako ebimu naye simanyi era bambi yakkiriza kale tulina bitwatuseeko wenzikiriziganya nakkiriza nkolere ku ssimu ye era n'agimba bannaye byansobedde mu butuufu simanyi musajja we tutuuse kuba simanyi nawe twatukana ku kino mu butuufu byonna byali bisobola okukoma singa abadde talina bifaananyi nzikiriza nti bw'anaagamba mutabani we ajja sooka abeeremu n'okubuusabuusa naye nze nakakasa nti nja tuula munnyonnyole mukakase nti nedda si kituufu naye famire olw'eba eweddewo ebintu bye ngenda oleetera dadi wange singa ekintu ekyo kituuka mu bantu mmwe bingi kuba mutabani we gwe neekakasa obulungi gwe mmanyi tekisobola kukoma ku ffe babiri tekisobola kukoma mu famire bijja namusuula eddalu naawe sigamba kuno okugwa eddalu okulaluka naye nga ajja kwogera nze simanyi wajja kukoma gemazima toyinza keera ku makya n'ogamba nti omuntu gw'ogobako buli musajja n'amulinanya obulinanyi n'oyomba toyinza keera ku makya n'omugamba omuntu nti Sezaala dadi waakuzaala yamwagala kuba bannange ninsobedde oba kiki oba afa mu butuufu akantu akatono kati ekintu ekitono kiti kimumazzemu amagezi kati ate agenda okudda engulu ng'emyaka gye muyiseko n'ebyokukola bimulemye abeera mu kulondoola nze omusajja omukulu mu butuufu abeera mu kulondoola nze abaana abawala gye bali mu kkubo abayitako era namubuuza kunenga mundaniteri oliraba ku baana ba myaka gyange genda okwane kwabo waakiri mukyala wo mu disappointing n'omukyala gwatamanyi bw'oba oyagala mugattako bwamanyira kuzaala era nakimugana mugamba wamanyira kuzaala kuba azaala mwasooka teyafa gyali n'amulekayo oyo ye baayawukana ddala tebaogera tebakola ki n'amulekayo kuba oyo dadi wange naye akyawa
Sezaala wange akyawa era omutima ogukyawa kuba omukyala yamukyawa tinebo kuba kuba simutalimu okubeera nti ki omukyala yasigaza n'abaana naye simayo bakwasaganyanga kyabuyambi naye kyetinekakasa nti yali baali tebalabagana kikyo nkyekakasa wabula n'abaana bamala okukula abaana bamukubira ne boogera abaana bo boogera naye ye omukyala taliyogerako naye nti oba kino kiki nti oba ewaabwe w'omukyala wafuddeyo ono oba waliyo kiki tomubuulira kati namugamba amanyira okuzaala n'oli mulekeewo owase omuto bw'oba gw'oyagala nakimugamba nangamba byonna byogera n'ebyonna ofa bwereere kyo nkyagala okimanyi bw'oliba okikoze emirembe weekiri tujja kuddamu tubeere nga bwe twali naye bantu sisobola kirowoozaako ekyo kikola kikyo mu bwongo bwange tekiri namu tekiribeeramu naye mu nsi eno singa nkeera ku makya n'ekikola olaba nti gisana bifaananyi singa nkeera ku makya n'ekikola wabula nze njofumba amaka ga mami kyembabuulira amazima kuba awo amateeka tegajja okunteekako gajja bamalala nnyo ekyo kyo nkyekakasa naye ndi awo kyo sisobola kikola nenengeza nkikola abo abatuuse kumpasa ge mazima ekyo kyo nkyekakasa kuba olwedde bw'abanga alina bifaananyi just nga afuna na chansi nga sigimuwadde n'abifuna kyokka kwanzinyiza ku ntoli jangu wano neŋŋenda kubanga mmanyi nti kino nkwagala tumiitinge mu budde bwe buti twogere ŋŋenda naye nga wabweru siina we nali miitinze naye nga munda nedda ekyo sikikola essimu zange aziturakinga zombi aziturakinga ekyo kyo nkyekakasa kubanga nabikebera ne mmulaba era ebbanga lyonna mbaddewo nga nkimanyirwa kubanga siina kyakkola naye bannange bwebutufu omwami amazeeko amagezi siraba kyenkola ne bwogamba nti obijjayo alemeba nga akuturakinga baanamu agaana addamu kati namuvaako nabireka nakireka kitambule nga bw'ayagala nze ntambuza obulamu bwange nga bulijjo kyoyagadde okukola n'akimanya buli kintu kyosindikira omuntu n'akimanya osimuyo akimanya buli mboozi gy'oba onyumiza aba agimanyi naye lwakuba nti ekyo kino kati nakivaako naye namutoza ne mugamba tadi watuuka ddi ku kino watuufuuka ddi bino by'oli kati nze nga sikyakulaba ng'oli gadaddi wange yankuza mu butuufu namutoza ne mugamba naye nze ndi mwana gy'oli ekituufu ndeka nsasira ng'omwana wo ndeke ng'omwana wo otandyagadde emirembe gimuggweko atuuke n'okwetuga bundeka kuba ogenda kunkoza ensobi bingi byondowoozesa nabimugamba gamba bingi byondowoozesa lwaki tondeka yansekerera teyanziramu kigambo yansekerera nasituka n'avaawo kuba byo nabimugamba twali waka ewuwe nga twali tukyaddeera kale nga tugenzeeyo kuwaliyo era ebiriyo naye nga yewona amuzza ku bbali n'omugamba ng'omusanza awo n'obimunnyonnyoramu amanyi ategedde bannaye talitegeera bantu bange byansobera simutya ebifaananyi nsobola bifulumya wabweru zingakuzigundi ebyo bana abafulumya ebifaananyi byabwe ekyo kyosi kitya kuba tasobola kukikola kubanga mmanyi bw'abifulumiza ekyo kyaba asuuse wabewa mutabani we awo kyasobola oddirenga naye nga kitange ne bwaba ebiwadde mutabani we saazo ndirenga naye nga kitange ate ng'omuntu w'omukulu oba okitegeera ng'omuntu ansobye ankola ebikyamu ng'omuntu omukulu ate nga ddadi wange ebyo kati nyina okukwasaganya ebintu ebyo ebisatu obusungu bubaawo nina ekitiibwa nenkirekawo kyokyo bulaba nga naye awali awo aba asuuse era ekyo kyosi kyeraliikirira by the way tasobola era nakyo yakiŋŋamba nangamba ekyo kyosobola kikola siri musiru ekyo kyasiira kiŋŋamba naye mu ngeri yonna ddadi yansobedde bannange ekyokukola mu nsi muno kyo mbuziza amagezi omusajja wange mwagala okusinga bwe njagala ekintu kyonna n'abaana bange mpulira bubi nnyo buli lunaku lwakeera ne yeeyogeza ku mwana wange ekisinga okunuma nti omwana oyo teyafaanana ddadi we yafaanana nze singa abadde yeesiba ku muwala eyafaanana ddadi we yes bombi n'oli yamuzaala yazaala kale bonna abalinako akakwate nti onaapa muzzukulu wasobola okufaanana era mutabani we naye waakiri singa oba ddadi
drone yabasobola okugamba nti ono omwana ye wange kuba nfaanana waakiri ekyo naye omwana byafaanana taliwo weebiri kale naye nga okusinga nze nga bwondaba amaaso buli kimu bwali buli kimu yafaanana nze ate omulenzi omuwala yatwala kasikini ka dadi we okujja kala omubiri gwe twenkanya naye ng'omuwala omulenzi ye buli kimu tukyenkanya munene bombi ebyana byange binene binyirira birabika bulungi tekuli alabika bubi naye nga weetuli omwami wange akeera bulungi obulamu bwa yakyata abutambuzanga bulijjo waliwo yangamba wabula wakyuka naye nga nfuba nnyo okyenyegamu nnema okukola ki ofuuka omuntu omulala abeere nga ntegeerera awo noonyeza engeri gyonna gye mutuuza mbe mugambe simanyi waanaalaluka waanaakoma ekyo nakyo kimbadhalinga simanyi waalaluka waayinza kkoma kati awo ebyo byonna bimmalamu bambi amagezi naye nga wendi nkola weetuli ku mulimu nkola mbeerawo obulamu bukyatambula naye ebyo byo bimazeeko amagezi oba bigenda kkoma ddikyo simanyi wendituukira nenyimirira neŋŋamba bikoye naye simanyi wendi bitandika kuba byo mbikooye naye simanyi wenyinza yimirirawo mugambe naye nga naye edi kyakola tekiriiyo nabaza munaye story yange ejja kukomaawo ojja kunzikiriza chap waliwo obusongo bw'okunootinga nga tetunagenda ku kino ekisemberayo ddala bwalabikidde nnyo mu kitundu ekyabadde ekyokusatu omuntu okugezaako okwetta aba yeetaaga counseling okujjako ng'akunyonyoleza nabagamba nanywako obutwa naye amazima amatuufu gali nti kaali kawaani nga njagala kulaba oba kiiki anjagala so it has never crossed my mind again nti ndowooza no it was a prank nga njagala laba kiiki oba njagala ne mwana yandagako abawulira story eyo mwagiwulira abatagiwulira it is a story for another day naye abantu bano abagezezzaako okwetta abatera ennyo okwogera okwetta mwali mulabyeko obwana waka nga butiisatiisa nnyo okubula mukigenderedde nti finally batera okubulako ekyo ekintu si kirungi mu mwana aba yeetaaga okuyambako aba yeetaaga okutuuza tokitwalira awo kubanga yasimattuse emikisa gy'okukiddamu gitera okubanga mingi kubanga amazzi galukulukutira gye gaali gakulukutidde. How was it possible for them to be in a relationship for that long nga tebatundudde vanilla? How possible? Sometimes kisoboka. Naddala abaana nga bafunye guidance. Nabagamba nze love story yange oba muli nkola kimu naagayi bannange eyo yo nayo ganyana agalina okunywebwa omuwangaazi. Nabeerako mu relationship almost in their stage eyo gye badde boogerako. Nabeerako mu relationship eyo kyenzijukira ndowooza ebbaluwa ezo oba ate final oba Becky yazooca nozooca kati njala weewuunye Becky mulabye mwaka ki ate byenjogerako bya myaka ki but I had kept those letters. I think if I am not mistaken we had exchanged 150 love letters. 150 love letters with a girlfriend. Surprising. Ebbanga lye twamala mu relationship n'omuntu oyo gwenjogerako. Ekyamaanyi kye twakola ate nga twakikola gwasembayo ne twakikola lwe nakoma okumulaba. Naddamu okumuwuliza ndowooza nga wayise like 15 good years. I can tell you the last time I saw her, the date, the day, and the place. Ekyamaanyi kye twakola omulundi gumu ate nga gwe gwasembayo. It was a hug. Akafuba. Yampa akafuba bwe mba nakawangaalamu ebbanga eggwanvu bwali obutikitiki ng'obwo. Kati olwo ndi mu bbawa love story. Nebye nkugamba njogera ebyange. So it is possible naddala nga wabaddewo guidance. At a certain point nalina issues ne mama wange nga taneesiga. But I was a different person. Ekyo nno kintambuliddeko n'okutuuka olwaleero. People think they know me better. They know me more.
you look at them and you're like, kati abantu nga ffe abakulidde nnyo mu baana abawala ababadde nnyo mu bawala buli gwe bakulaba bamukwagaza buli gwe bakulaba naye bamukuliisa ate nazuula oluvannyuma ng'abantu abo batuteekako olukongoolo bo baba balina enkola ey'obutayisa kati ye tabeera nnyo na mikwano baana bawala bw'aba muwala tabeera nnyo na mikwano baana balenzi naye buli mulenzi amusembeera atera okuba nga amuhiitinzeeko avaawo amukwabudde kati balowooza nagaa kati ate sozi ndowooza ate ye sozi nali kukwanjula ku mukolo last year I happened to meet my village mate nangamba naye alina obwola bwe yayogerako naga iba ne kagundi iwandyako kagundi ikagundi nali nkepikidde naye nonsookayo ne like what are you talking about naye twalirira ne mugamba nayimirira nangajja tusoke tufulume netudde ebbali nangamba sooka ombulire ne mugamba man kankubulire kamazima olaba ebbanga lye nabeera eyo nti aha natuuka okuvaayo njogera nga ntya Katonda ow'omugulu nga sijjeemuuko muwala w'abandi mpale nagamba what ne mugamba katuli bantu bakulu tusobola okwogera ebiboozi naye nga waye kagone nakayisaamu eggaali naye nako kamaama ki lwali lusaalu nnyo of course tumusobola obyogera leka kwefuula mutuukirivu nnyo okuba nga gwakwata ddamula ya Yesu byenjogera byebintu byetutambuliramu abaana b'abantu ab'ekibi Katonda basaasira obusaasizi so I would tell him I would confess like I would lose -1 mukwano ne mubuuza nti naye kati gwe bw'oba ombala mu kulaba okuko bw'ombala onsuubira okuba nga nali na bwako obwana nakola ki naalyawo obwana bw'abantu bumeka nga ku kitundu kuba ku kyalo nangamba ffe twalinga tukubalira obuwala ngaaga ne mugamba get it from me era bw'onooba okubanga okuzadde ku baana olumu abaana gezaako okubategeera kati olaba ekyo bw'okinteekako ombalira obwana nga 5 mukwano yadde n'omu wadde nga mbuuza ate gundi nga mugamba they were my friends ne mumentioningiramu n'obwali bu girlfriend ndowooza like 2 ate si mu budde bwe bumu nga waliwo big space kyenzijjawo kyekiri kisoboka olumu abazadde bwe tutyo bwe tusindika abaana n'osindika omwana mu by'okwegatta nga tanneetuuka naye ng'agamba ndaba maama agamba mbikola ndaba taata agamba mbikola kati kambikole so njagadde kikutegeeza nti kisoboka naddala nga wabaddewo guidance ennungi nze maama yaŋŋamba nga byeyaŋŋamba nga mbiwulira naye nga tamanyi nti mbissa mu nkola ndiba surprisingako bwe namusurprisinga n'atakikkiriza nga wayise emyaka giringa tetuli mu love story ya Sozimo mubeere nga mundeka bulaawo tonneesibaako kakati waliwo ekigambo kye nawulidde sister kye yayogerako ekirala abaana bano ababadde mu bulamu bwe buti ne bayitawo Katonda bw'abayamba batera okukola couples ennungi era couples zino eno mu bukulu bwe zaawukana bano baba batukoledde product ez'omutawaana oli kastarter trust ey'omukwano gwe oguviira ddala mu primary ne gufa nga bamaze ozaala ku mwana eno mu bukulu abantu bano batera okubeera ab'omutawaana mu relationships endala baba balalu baba bazibu naye Mukama bayambye basobola okuwangaala ne bakusurprising amanyi nti bangi okusinziira bwe mbadde mu love story eno baleeta okisuubira nti abantu bano basobola okwewasa mu butongole ne batandika okukola family ne bazaala n'abaana naye bisoboka Katonda bayambye ne babeerawo naye abaana abawala oba abaana abalenzi abawulira story eno please omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi ku malagala so don't be there and be like if they did it we can did it njagala kutegeeza nti oyinza okutekinga risk nga bwe byali si bwe biri byakola kubali nga biyinza obutakola kuggwe bwetuteekawo preventive measures ze balina tozirinaako yadde kwota olaba nti omuwala alinga afuna ebyetaago bulungi wako ogenda okwekanga nga gwe byebisinga okutawaanya so don't try this at home kijja kubeera nga kikuzitowereramuko okusinga bw'okirowooza waliwo ekigambo kyentera owulira mu baana ate ntera nnyo kiwulira mu baana abawala some guys mbawulira ne olwokwanduuza mpangalira nnyo mu baana babawala nkiwulira nnyo ne sister alina we yakyogereddeko ng'alinga atayagala kumubuulirira nakyogeddeko jjo neŋŋamba nti bw'owulira nga oli mu state bwetyo ng'owulira teri muntu akyayinza kugambako n'owulira
ako ke kaseera kosinga okubeeramu akakatyabaga. Saagala kizaako ngalo. Gwe wenaalaba show eno bw'owulira ng'olowooza nti buli kimu okimanyi nga tokyalina kipya kye bakugamba kukugattako, ako ke kaseera akasinga okubaako akatyabaga, kubanga mukolera ensobi ng'olowooza otegeera ng'ebigere byokka bye bikutunze. Jese ebigere byatunulira Kawolongojjo n'otambula ng'osaawa embaliga paka Kawolongojjo, ebyava Kawolongojjo okinyumiza omwana n'omuzzukulu kubanga te firimu ya masasi naye akyawa okubuulirirwa. So ekyo saagala muntu akyemanyiize kubanga kya mutawaana. Abaana abafumbirwa n'abalenzi abafumbirwa twongere okunyweza ennyo mu kubamanyisa ku bisukka ku kwegatta. Abaana abawala babatuuza nnyo mu bino naye bamu batera nnyo batunuuliza mu nsonga za bisenge, obufumbo busukka ku bisenge. Abaana abalenzi balina okutunuulirwa omukyala bw'abanga afunye olubuto kikyosuubirwa, lubimbi ki lw'olina okuzannya, waliwo ebikusuubirwamu nga omwana w'obulenzi. Abaana abalenzi tukola nnyo obwenzi nnyo. Bakyala baffe nga bali mbuto, bakyala baffe nga bannakawere, kambabuulire bwe waba waliwo obwenzi obukolebwa mu bafumbo oba mu baagalana, ebiseera omukyala nga ali lubuto n'omukyala nga nakawere, noonyereza abaana omusajja be yazaala ebbali, waliwo ebizibuzibu ebirala naye bino ebizibu omutawaana ogubeerawo abasajja babeera tebategekeddwa. Yabeerawo n'alaba nga tafiiriddwako, kakati ono munnaffe nakawere naye amusuubira okumusaavinga buli kimu nga bwe yeetaaga. Tebategekebwa, tuba tetwategekebwa, tugwamu bigwe buli kimu kitukwata by surprise. Kati nange njala neetetenkanye, abafunye omukisa ne babuulirwa nti olubuto mulufuna aba, obwannakawere mubeera bannakawere aba, basisinkanye enjawulo mu bulamu bwabwe. Omukyala owa lubuto aba n'entono, aba ne mood swings, aba n'ebibeera. How do you go about that if you happen to face it? Ne baba tebamanyi. Kati bambi omuwala tamanyi kyakola n'omulenzi tamanyi kyakola. Omuwala alina byasuubira mu mulenzi n'omulenzi alina byasuubira mu muwala. Bonna ne baddawo ne batega engalo. They are all waiting to receive. Nobody is willing to give of the two. So they kwanjaza ngalo. Kati omusajja bw'ayanjaza n'alaba nga tewali kigenda mu ngalo ze, ng'ayimba kali kakwetetenkanya ng'agenda yeetetenkanyiza waveera watera okuva ebyotukula maka ebyazaalira ku nsiko. So abaana beetaaga okutegekebwa okubanga ebyo nabyo babimala. Brother Johnny agamba omuwala nti byonna wadde weebiri tulina olusirika nyenze bla bla bla, sisobola kwerabira nti oli mukyala wange. Nyongero kisaba abaami era nga nkibakubiriza ebikemo nga bizze, tugezeeko nnyo okulaba nga omukyala okimulaga nti akyali wa muwendo mu bulamu bwo. Tugenda tukwana n'olowooza nti wafunye asinga n'oyita kuli mufu yaawunya, olina engeri gye weematira. N'abakyala abamu babiina bagenda ne bakola obwenzi n'aba nga takyawulira naye ng'ate tavaawo. Era abakyala muyinza nnyo omuze ogwo yabeera mu bufumu naye ng'olinayo akantuko tebannakukwata bukwasi naye nkusibawo, wallahi bajja kukukwata, bajja kukwata. So mukyengezaako okwagala okujjayo eri ku baami, biyinza obubeerawo naye ogenda omukyala era amanyi obigattagatta. Ntera okubuuza omuntu yayenze n'omubuuza under which circumstance. Waliwo omuntu akola ensobi ng'olina osobola ofuna amaanyi agakusonyiwa. I'll give an example. Njagala okuba akafaananyi ng'ogenze bakuzigiridde omwami wo waali n'ogenda n'omusanga mu hotel n'omuwala olukulabye bw'ati n'agamba babe onsaasire, let's fix this please baby, tokola alamu baby tuddeeka, nga takyagala na kuwuliza muwala oli gwe bamusanze naye. Okimanyi nti oyo omuntu asonyiika era batera okubuuza nti bwe bamusanze ki ekyabaddewo. Waliwo gw'osanga nagamba owaayi nagenze na sefuliya, mukazi gwotegera bulungi ngenze n'amasuuka oba shopping nakuwa sente za mwezi kati nzo njagaza ki. Kati olumu ajja okwetonda n'ogamba yamaze kugusa nsonga ze kati n'atandika okundowooza. Of the two owulidde enjawulo. So bibeerawo n'ensobi nejja nga oluusi ekulemya okwewala ekusinziza amaanyi n'engeri the way you go about the issue naye eyinza okuleetera omuntu okumuyamba kakatono okukakkanamuuko oba oliawo n'atoowolokoka ne mubaako we mutandikira. Naye abamu bajoga ensanafu n'okutuulamu ne bazituulamu.
ogenda ozuulira nga zikuluma ng'ogamba tufudde n'oyitabiikira Maaliyo we Fatuma nga takyayinza kubaako kyakutaasa. The fear of men about abakyala baabwe okukola. Omwami ono yalondola mukyala we n'amulondoola ebiwera. Olumu bwe mutuula kyansonga okutuula ne mutegeera fiyazi z'abaami. Mwami nkuwulira nga olabika olina toli safe mu nsonga z'okukola kiki otya. Let's talk about it. Ayinza banga waliwo ekyatuuka ku mukwano gwe, waliwo ekyatuuka ku kitaawe, ku nnyina yennyini, waliwo ekyatuuka ku muntu gw'amanyi ali close n'abeera discouraged ng'oli bwe yawa omukyala omukisa ogw'okukola yagukwesa bubi. Kati omulala agenda obigatta ng'eka asobola okukulabira buli kyetaago n'okifuna oba oli awo n'ayagala okolera awaka naye weetaaga okwogera naye osooka otegeere abamu baba tebava mu bbanga baba bayina ebyo ebyabatuukako oba ebyatuuka ku bantu ababeetoolodde nga tebaagala bibatuukeko n'oba oli awo ng'eyo si ye best decision oba approach okudiringa n'embeera eyo ng'olina engeri gy'oyinza okumuwa assurance ng'okoze ku fiyazi ze. Tobeera obeezeyo taagala nkole mubuuze ekituufu kiri toyagala nkola ogenda okwekanga omuwagamba nti nedda ekituufu kiri nti njala okole but mu environment bweti tunakituukako ti ekyo kyoyagala bwetu ne mukkaanya naye abamu beera bubeezeeyo ng'olwanagana namusajja nze njagala kukola naye nga tolabyewo okugezaako kwa musajja oba tomuwadde mukisa kulaba kikyagezaako okutegeeza. Sijja kukuwagira otule butuuzi waka kubanga mutera nnyo kyogera nti ojja kutuuka olumu nga tokyasobola kweyinza. God forbid but anything can happen. Oyinza nga tofudde naye ng'olemadde. Waliwo ebintu byogenda okulira mu love story ya brother encha bigezaako okufaanana nekyengezaako okukugirayo. Waliwo ebiyinza okutuukawo nga kituufu then mubyogereko. Fears, omwami alina fears ze mu kukola naawe oteeke fears zo mu kwagala okukola. Kakati tulabe engeri gye tukigatta tuveeyo n'ekyawamu nga tewali ludda lunyigiriziddwa oba tewali ludda lukosesa lunalo naye nga waliwo okubalansinga. So ebyo byenjagadde okujjayo. Kakati ku nsonga z'akazende boyo no Sezaala waffe ne Nudes mulimu nnyo a lot of intimidations, mulimu okutiisatiisa kungi. Kugamba ng'alinga agamba nti ono sister yali ku lose end, kugamba yasinga okufiirwa. Abantu abamu balina engeri gye bakozesa obukodyo obwo obw'okututiisatiisa ne batandika otutambuliza ku ntoli zaabwe. Njala kutegeeza nti eno eringa police case eno show love stories okugenda ku record bweziti kamu ku bubonero obugezaako okukola safe landing ngowe safeguarding. Singa bukyenkya ne kijja omugamba my husband ekintu kino kyali kyamutawaana gye ndi okusinga bw'okirowooza ne bwe wandiyambadde engatto zange osanga walikoze n'ekisingawo n'oyongera kusirika busirisi lwaba tosobola byediriitingamu. But I tried. Bogamba nti watryingako wakola otya kyobula police ekugamba nti wayi olina case ogamba biki wakola kilayini walireportinga bagenda okebera mu police nga mukama bakuyambye nga file otebuze nga walina wa reporting nti simu yakola ki yabula kati bagikwatidde mu bubbi ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga 2024 ne wa reporting ennaku z'omwezi nga 1 ogw'omukaaga 2024 nti layini yo bagibbye. So bawejjerera ne waliwo olumu bwakubuuza nti wagezaako otya nanoonyako amagezi mu bantu gye nalowooza nti bajja kummanya banjajinge twerabise oba ndabise family yaffe. But I tried this and this is what they told me. Naawe biwulirize. So wano waliwo nnyo okutiisatiisa. Waliwo okutiisatiisa naye kakati ate waliwo n'okutandika okuteekawo embeera. Abasajja bano buli omu bawe nnyo audience. Bw'otafaayo nnyo ogenda okwekanga ng'alina engeri gya convincinze. Ekikolwa kyeyasooka ekyakola okusinziira ku gwe okakasa nti gayo no teyakugajambula bumuli. Tusobola okukikkiriza kubanga osobola okutegeera naawe ng'omuntu. Naye tetuyinza kukakasa nti ayinza okutambula bw'atyo n'omusimatuka paka. Abantu bano alinga abalina kugwame azimu amuliko. Ogenda ogamba weyakolera kino kubanga kiyakola nakyo kyennyini kya butemu. Singa babasanga naki omuntu ono akyasobola okukola n'ebisingawo ne kwe kuteekawo boundaries nti tetusukka wano ebyo ebyokubanga agamba nti esimu yo bagitracking and all that be stopping. Buli kyagezaako okukola tomuwa access kubanga ate kubanga ya-accessingako essimu yo n'asobola okukola byakola bi settings okakana ng'asobola okutappinga into your phone or hacking into your phone. What? Toddamu dad
oli Sezaala wange. These are the boundaries. Ndi Munyarwanda tetuziza nnyo naye ate oli musajja Muganda. Limit wano osose wo command. I am telling you, kino kiteeka relationship yange ne mutabani wo mukati abaga. Kati oyimirirawo. Era nkuyo kigezaako enfunda nga ziizo. Ogenda okakananga omucontrollinze ne kati ali mu controlling olwaki okutiisatiisa. Kino tekiriko nnyo nsonga mpanvu. Tekiriko nnyo nsonga mpanvu. Naye oteekeddwa okuyimirira ku magulu go no kala. Omanyi okukala ng'eddebe balikuonako nga lidodooma budodoomi. Wano oteekeddwa okukala oyimirire ku magulu go mugambe nti this is abomination. Bw'okuba kumusiruwazaamuko mugambe kirabika kakati oyina luuzi mu senses ezimu. Let me just help you. It should stop. Ate ng'oli serious naye olumu mwagala obutanyiiza nemuwoomerera o sweet talkinga. Oli yasiruwala akola bya kisiru. Akola ebyekisiru tumunyiga kizimba ateeka okufunamu ku pain. Tumujja mu comfort zone. Ateeka okulyamu discomfort nga tumukaluubirizaamuuko. Bweba business yo yekuluma nsobola okukwata sene n'enjizira. I mean nenkwata business yo yiyo. Sisobola ku prioritizing ambeera eno over your son who is my husband. Like I have a family to protect. You fail to protect your family. Let me just do it for you. Let me protect myself, my family, and your family too. Nabagamba abaana ab'obuwala nti bw'obanga toli mwetegefu kwagala musajja tomuwa matu. Tomuwa matu. Abamu temutegeera maanyi gali mu ekyo. Omusajja gw'otoyagala tomuwa nnamba yo. Tomumiitinga. Tomuliplyinga. Bw'obanga okitegedde nsaba Mukama akinyweze. Katonda omulungi omwagalwa ajjudde ekisa n'okusaasira. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bangi bagenda kuwa Sister Gloria amagezi. Baluŋŋame buli omu ng'aleeta ebyo ebiyamba n'okunyweza okuprotectinga family ey'abantu bano. Tusisinkana ne family ezo ne tukola Oluganda naye tujjukizenga nti bano tetuli ba Luganda. Boundaries zino nkulu ne ku family zaffe zennyini. Ekibi kyagenda wala ne kyonoona ebintu. Tujjukize okubeera bakalaba nga tulaba nga balina amagezi. Okusoomoozebwa kuno mukulemberera omuwanguze omuggyeko ekiswalo kino kyalaba ng'alinga atudde ku time bomb. Eri abayita mu binene ebisinga ne bino naye nga tebasobola kwogera. Bali eyo bafa kimugunyu. Katonda waffe bawa amaanyi n'obuvumu okusobola okwaŋŋanga embeera eyo. Yongera okubeera Katonda waffe yone bulijjo. Ogulumizi beera ow'ekitiibwa. Tukusabira okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. We all say amen. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna. Tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna. Buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 Nanze bwe kubira risiiti wenjikuweereza bweweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki. Waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti eno egenda kubuka entegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala y'abuwangazi bweti. Ekirala buli lwoko wentebe nga njikuguziza gikomyewo topping otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamu 904 kanjiddemu 0705 kagamu 904. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako kofini